ebyuma tebireeta abantu ebyuma bisanyusa abo ababa bazze abantu ababaddewo babadde basobola n'okukozesebwa n'oba ng'olina buumu pate buumu box box eno eya buumu eyo abantu abo babadde bamala kubanga ebyuma yabadde ayagala birekanira abasirikale ababaddewo n'abakozi bange abawera 10 oba yabadde ayagala birekanira abasirikale abasiiti abo abakebera ku misango ne bano ababadde bookya enkoko ekikulu kyekidde mubakozi abadde bimala ekikulu kiri kimu tubeere n'empisa tujja kuwangula amaze wiki namba ng'avuma Mick Wine wiki namba nakwata n'essimu nemukubira nemugamba omuvuka gw'ovuma atakuddamu lwaki tomwesonyiwa yajerega omuvubuka w'ebusoga bamuyita acidic vocal Abitex yali ategese n'agamba oyo yaani oyo tewali amumanyi abantu balina embaga ya isma Gravity okwepikya luyimba lwange Gravity muyimbi wange y'omu ku bayimbi benjagala era nateekayo posti nga mwagaliza shenungi so mutwalanga mutabanyi wange obanga muto wange naye amaanyi ganzigwamu bwe yajja ku stage n'avuma ebyuma ng'ate ebyuma byali avuma yeyabyereetera ebyoku stage bituyite ebya bandi backline kuba abantu baali bawulira abasisi b'ennyama bonna abaali mu crowd baali bawulira naye nga omuntu yayitawulira yeye mwennyini ayimba ate temumala gabikula minywa Gravity yagamba nti abantu abayimbi tebaddamu kupangisa byuma byange naye nga nze gwagamba tebaddamu kupangisa byuma nobody emwaka gumwe emabega yali amusiba promota nobody nze nenvaayo nemuyita nemugamba nobody ayagala kintu sente nenkwata sente za nobody obukadde 230 nembukwasa Gravity n'akola show najjamu obukadde 9 oba 10 kyamubanja obukadde 13 Gravity omutujjo tulabyeko weebale nnyo Mukama akuwe ekimule ky'emirembe ekisaawe eky'okuyimba bwatyo bakisiibudde bwatyo yatusiibudde weebale nnyo weebale kubeerawo weebale kujja ate tukuwonye badde otuwemula nnyo obadde ofuuse nyusa sotasa okwonoona abaana baffe bw'oyimba ebiyimba ebitaliimu simanyi ennyama erimu eggumba simanyi etaliimu ggumba simanyi ebiki ebyadde otuyimbira otuwemula ng'otuwemula simanyi sayizi y'empisa simanyi biki weebale nnyo otulabyeko Mukama akuwe ekimule ky'emirembe agende kati business ki yasoma ki talina bye yasoma agenda ddemu akuba obutayimba kuba yakubanga butayimba wali egundi wano kawaala wali wansi wali wabaddenga mukiwuunya eziti mukiwuunya genda okuba butayimbwa ekitundu olina amaanyi otulabyeko awo teri agenda kuddamu kuteekamu kati olwe n'oba promota osobola okukwata gundi Gravity omugambe nti jangu onyimbire okyasobola nga tabadde ajjanga abazaalawa nga wabamanyiira mbalama akyogedde kyayogedde kituufu nti yali amanyira Mick Wine mirundi mingi nnyo zazze ng'ayogera ku interviews nnyingi ez'enjawulo ng'agamba nti Mick Wine talina kyasobola kukola ki n'agamba nti kati oyinza okuva ku Gravity omutujjo ogende wa Mick Wine najja ng'amukola ki ono ye teyamuzaala yeeko yazze ng'agamba nti Mukama Mungu yakola ki Mungu yasalawo era yajja okubeera ku lwange sirina kyakola ki natukanoga nti mugenda mumuwagire walabyeko ku Mick Wine ng'avuma Gravity omutujjo oba amuzaalawe balamu omudde amugambye nti yamukubira essimu namugamba lekera awo ebintu byokola ki byokola so abayimbi kino bakitegeere nti n'empisa kintu kikulu ffe tulaba abayimbi olwaleero abaagwa ne baggwa fulaati lwa mpisa zaabwe embi bangi nnyo bangi be tulabyeko ng'olwaleero baagwa ne bagwa paka ku ttaka nga bamanyiira abantu b'omanyiira abo be bakuŋwanise abantu nga bajjudde ng'ayagala kopa bya kamiliyoni era abantu nga bajjudde ng'ayagala bamwongere essente bamwongere endala emiliyoni naye nga sente bazimuwa yagala okuyimba n'abuuka ekikombe bali bagenda mutta wali ku buligi bw'ebusunju yabuuka kuba alina amaanyi yabuuka ekikombe nalagwa eri bakopa bya kamiliyoni bye yakolanga walaba abantu nga bajjudde ekivu kijjudde anti ne kamiliyoni yabikola bategese gwe bati bafune sente okitegeera anti kyegamye omutima omubi ate kamba bayibuli gamba kyosiga kyokungula oyo omusajja alina omutima omubi oyo zimanyi nze aguyina baba bakutegese ofuneko nabo bafuneko nkugambye nga bakola bya kamiliyoni bye yakolanga naye erabira nti kamiliyoni omanyi waliwo omuntu osobola okukola empisa embi nebirala byonna naye ng'olina content omutuufu nti kamiliyoni alina empisa embi muyimba kyasinza okuba n'empisa embi era eya inspiring abala okuba n'empisa embi abayimbi naye kamiliyoni alina kyateeka ku mmeeza nti oba wakamukyawa essaawa zino n'aleeta oluyimba nga nogamba nne sirina kyakola kandi ukole ki
anduliriza amazima gali nzisa abantu abasinga basombe teri muntu ajja ku lo bakita batya ku mutima taliyo abamu basomba abamu bagula tickets abamu babagulira zimeeza abamu babagamba era kyobola babaina n'omuntu wabwe gwe batembeeta babagamba je era ne baba ina jagenze abantu basomba basajja mivule yali omusajja nti yali asobola n'okwesiba kuba president bambi ali frustrated nze najjusa n'okwejusa nawuliza nga oyo omusajja nga ali ku star nga twagala omusajja basajja biwempe ne ku radio ne Kabozi Kabozi nagenda Kabozi nagenda ku baba omusajja gwe totuuza alimu amagezi andi wakuleva okumugoba ku zi media ng'afuuse bananga alaba ku musajja muvi temukuba ali mulwadde muyambe kubanga ku myaka gyaliko nti olwaleero nze nange kennyini sisobola kusiruwala kutuuka to that extent aliko okuzannya ekintu bwe kityo bannange ne bwoba toyagala muntu waliwo ekintu kyatasobola kukola omusajja ku myaka egyo alina abazzukulu abakwenkana lwakisolo mati nkyemba wanate ebazi siri eryo siddungi nnyo kiri olina kifuba olina kiki nabaddemu n'omukolo eruweera eyo ekifuba nakyo nekigattamu awo naye ndowooza lijja kuteera mpolampola bantaddeko obujjanjabi obw'amaanyi naye nga muli mutya abantu baffe imwena abatugobera mwebalenyo mwebale kuwula kubeerayo basebo ne banyabo mujebaleko omugaba mutya amanya gange Sematimba Moses aka bawo omugowa wendi mpolampola mwebale okubanga mutulaba mwebale okubanga mutugoberera mwebale okubanga njagala kwebaza abantu abali e Canada abantu be Canada bambuuza Sematimba otuuka ddi nengenda kujja temufaayo mukakane Rebecca yadangamba Sematimba zijja Rebecca ye yaŋŋamba agenda kundabira na buli kimu kyonna awe Canada Rebecca nkubuuzaako ino limbalo yakoze lukwasaganya ku mbeera ya amanyi mukyala muyimbi ate alina ebintu byakoze bingi nnyo e Canada awo so mbuuzaako abantu ab'e Canada mbuuzaako abali mu America mwena abatwagala bafaanizi baffe mbuuzaako abali e London mbuuzaako abali Abu Dhabi Dubai n'abali Sharija mbuuzaako ku bagundi baffe abakozi kale katugambe bakadaama anti gwe waŋŋamba gwe wankakasa kitegeeza kukola tubabuuzaako mwebale kukola mwebale kwewaayo ate nsaba Katonda ayogera bawa omukisa manange mwongere okukola bagamba nti eddungi liva wala munange togenda tula butuuzaawo buli kimu kikusangaawo mwebale kukola mwebale kwewaayo ne bannakampala mwena mwebale nnyo mwebale ddala era nyongera okubagamba nti twekwase Katonda kubanga yamanyi ebyaffe yategera ensonga zaffe munnange tewali mulala yenna kama bampira omukisa wiiki tubadde mu bivulu tubaddemu n'ekya Wilo Longoma twalinamu n'ekya Mickey Wine twalinamu n'ekya embaga ya Isima Namina ow'amabaati embaga yafuuse lumbe embaga ya Isima Namina eya Gravity embaga yafuuse lumbe Gravity yadde n'ekivuluku ebigogo wabalusewo olutalo wiiki eno ye Balamu abantu abalala ba bulijjo so emboozi gyala tuginyumye abantu batemeretemere kamu ku kamu Gravity ogenda sooka otubuulire kiki ekyaleetera ekivulu kya Gravity yabaddemu n'abantu ndowooza nga 50 ate nga kwabo kuliko ab'ebyuma kuliko ab'obutebe Balamu yagambye nti muba abaddemu 3 nga kuliko 10 babe mwaddemu abasecurity mulemu abasecurity n'ababalamu 10 n'aba stage abakola ku mataala abakola ku stage abakola mwabaddemu abantu bangi ababaddemu Gravity ebyadda kagamba amazima ekituufu Gravity teyabadde n'abantu basasudde kivulu yabaddemu ne ba service providers yes ekyokubiri okumanya tukyabadde kizibu nnyo ne beyawa tickets because yagabako ku tickets ez'obwere naye yagaba tickets tebajja ekituufu mulimu abajjamu batonto beyagabira ate nabo ne babawamba tewabimanya no babawamba munda omusajja akugambye Balamu mwalimu security
abasirikale bakola ki kati bano be baawa anti baatuuka ekiseera nga baagala okuva mu kivulu bagende ku jahazi nga balaba ebifala ebitambula mu kimu kitamu nga bagala baveemu bagende awaki waliyo ekya jahazi yes ewa Mickey Wine bagenda okanga kye balimu waliyo ekya Wilolo Ngoma kati ate nga olwedde bafunye information because Gravity tagenda kuyimba era Gravity yayimbira na ku pistol almost ngani amutaddeko pesa gwe mwebuze yayimba ku sawa meka walaba Gravity ku sawa meka ze yayimbira so abantu abo benyini bali bavaamu ne babagamba mmwe muddeeyo ogeza n'ofuluma ne babagamba mugeza ne mufuluma kiki ekyakiganya ekyo ne babagamba ate mutuule ate museke byampaka byali byampaka nalaba nga ajerega kubanga ne transport abo abajja baba wa transport ekivulu kya yes atuse koyola abo abatono baba wa ne transport nalaba nga ono omukyala Ssaaba Minisita nga aze ku stage Mama Nabbanja namugamba nabadde mayinto abantu babadde bagamba ntojja kujja no musibo jagende eri muhoro mu main hall mwabayimbira ku jahazi bayimbira main hall andi kati Nabbanja alina okujja obimanye ebibye ne Gravity omutujju kiki ebiriwo sijja kubyogera naye abakitegedde bakitegedde Gravity omutujju ne Mama Nabbanja ensonga yo weeri wangi ensonga yo weeri kyava alina okujja mu kivulu era kubanga ne ssente esente because ekivulu kyerugogo byonna ebisinga ani bundi Gravity omutujju yabikola ki yabyetegekera era ssente n'amaanyi gayeyogezanga na mu kimu kyonna odde nga bamuwaki bamuwa ssente because yafuna ssente ewa Ssale n'afuna ssente ewa Muhoozi n'afuna ne ssente ewa Gundi ewa Nabbanja yes kati kyekyekirugu era mu mbeera eyo kino ate yakoze ensobi nene nnyo omanya obuzibu bwa muvubuka oyo alina okwegendereza kati Wabuye ebigambo bya Uganda ng'ali ku stage ng'alangira Balamu okumuwa ebyuma yes naye nga teerabidde nti Balamu amabanja olwedde abadde amabanja miliyoni 10 Balamu yamukozesaako ku gundi eri ewedde kino ekivulo kyalimu Nobati olwo Nobati kyamutegekerako waliwo ekyo kireke era kiri kyeyetegekera yes najja namuwa era abadde amabanja miliyoni 10 kati ate bino byo yabadde amuwadde nga abonogamba nti kola tunaakola ki tunaalaba kati ate yamunyizizza era kakitegeeza kyo bw'onyiiza omuntu abadde akuwa ssente ng'akuwola kitegeeza olina okusooka okwata 10 ekyo kimukole ki Balamu yagambye amunenya tokayinawo ako akabatoka bateremu nze kayinawoko wano kazanye tuli Balamu yamugambye nti ekivulu nze ogwange si gwa kuyita bantu nze gwa kuterawo miyambo era singa nabadde ntegere nenkweza wuufa kubanga abantu badde mu kivulu ky'owuufa ate nga kyekituufu kubanga teyavodde Gravity si kumuvoola kyeyogedde kituufu Gravity yabadde n'abantu abantu ababadde ewa Gravity nkugambye n'ababadde mubadde tebaze kulaba bivulu abantu ababadde ewa Gravity babadde nti kankutereko nakagundi kawulire njala kakutereko mukama wange abantu bakawulireko kawulire nawe ngene kawulidde nga Balamu Ssebo agamba nti kakuwuleze nakaawo ku gundi awo Balamu nga mugamba nti singa nategedde nendeeta wuufa kubaga nebimabadde bingi naye nga ate Balamu gwagamba Balamu yakyasiza okuli yakyasiza osombera abantu okay gezako kubanga tujja kagirawo maaso akazo sekenoonya naye ngenda kafuna naye Balamu ng'agamba nti sawundi ey'amaanyi awadde oyagala yaki okulekanyiza abantu bewa okulekanyiza abantu abekololo kati nekyokubiri yabadde agamba we yabadde ku stage nga yeekwasa sawundi abantu basoose kumanya sawundi balyoke bajje mu kivulu because abantu bagenda okujja mu kivulu nga tebamanyi na sawundi egenda kubeetya nga tebamanyi sawundi egenda beera oba okitegeera si bwe kiri abantu bagenda okujja mu kivulu nga tebamanyi nti sawundi egenda kubeetya kakoze bubye kana akantu bano mukayayogedde kaakano kankateremu abantu ebyuma bisanyusa abo ababazze abantu ababaddewo babadde basobola n'okukozesebwa kubanga olina buumu pati buumu box eno eya buumu eyo abantu abo babadde bamala kubanga ebyuma yabadde yagala birekanira abasirikale ababaddewo n'abakozi bange abawera 10 abakozi be abawera 10 birekanira abasirikale abasiiti abo abakendera ku birango ne bano
abadde bookya enkoko abadde ebimala ekikulu kiri kimu tubeere n'empisa tujja kuwangula nagabeera n'empisa namba ng'avuma mikiwaini wiki namba ng'avuma mikiwaini nemugamba omuvuka gw'ovuma atakuddamu lwaki tomwesonyiwa owulidde navuga nti mikiwaini gw'ovuma atakuddamu lwaki tomwesonyiwa apetex yali ategese nagamba oyo yani tewali amumanyi abantu balina embaga ya isma gravity yagenze okwetikya luyimba yawedde gravity muyimbi wange yomu ku bayimbi benjagala era natekayo posti nga mwagaliza shembo so mutwalanga mutabanyi wange obanga muto wange naye amaanyi ganzugwamu bwe yajja ku stage n'avuma ebyuma ng'ate ebyuma byeyali avuma eyabyereetera ebyoku stage bituyita ebya bandi backline kuba abantu baali bawulira abasisi b'ennyama bona abaali ku ground baali bawulira bo baali bawulira abeeno nti enjawulira yeye mwennyini ayimba ate ebyo ebyuma yabireeta ababeera abakubi ba bandi be babireeta bulijjo tubeera ne jekaki oba kabanda ebyuma yabireeta era ebyuma byali byabwe si byange kale ate we mu kusooka nga tanajja yaleeta abagoma abasoba mu 10 bano abagoma abasamira wamanya abasamira abantu nga 10 nalaba abagoma nga abangoma eŋŋanda nga basoba mu 10 kati bambi yali stressed yayoganda ebitakisaana kwogerwa nayo kya screen yange kubanga oli wamawulire oteeka okuba walaba screen ekituufu yagira era screen eyo tenda mukola emitwalo esatu ekya dola kigenze bansula omwami yansasula yali mukwano gwa gravity era amwebaza nnyo ebitagenda bulungi musaba asonyiwe ababyonoona naye njagala adde mu ground adde mu studio akube hiiti ate abeere n'empisa ennungi awo abantu ekitiibwa abayimbi bana abawe ekitiibwa ensonga giwulidde abantu abakulu abakole ki abantu abawe ekiti ekyasinga okutta ekivulo kya gravity kyali ki nkwatyako story munkwatyekawo katono ekyasinga okutta ekivulu kino kyali ekyasinga okutta ekivulu kya bino byazungiramu byokutwala omusajja okuwanula avu efukusi kyatandikira awo eddwaliro bane nobanga si byabufuzi nze siyinza toyinza kujooga muntu nenzija mu makaago kangeze nenkwata nenzija nenkola byenkola nenzija mu makaago oba kitegeera nembako byenkola ki siriyasirira mazima nebobanga si byabufuzi lwafite ekintu kyeyakola kyali kibi okitegeera gwe nokwate kubo nogenda wa nogenda mugundiza omusajja nolaganga gwe wotaddeyo semiti nebirala byona eddwaliro yalikomyawo ate liriruddawa ne poloti gyatulaga yali ya DJ Ericom yali yes so kati mu mbeera eyo ate by the way omusajja ye yagenze kino kankigamba muganda wange Kimbowa omusajja oyo omulaba nti abantu byefunye lugogo eyo giraba kwe basinzira abantu ne bakuwa ssente bana balaba promoters abakuyita ebbali n'awolala naye toyinza kubanga lugogo ekulemye era kati bwabanga lugavita abadde ku miliyoni 4 nkwe example kati lugavita agenda ku miliyoni 1 n'ekitundu emu kitundu yasaze bwatyo yasaze si kumukuba byenjogera ge mazima abantu babirabye nkugambye Balamu yennyini ayogedde omuwulidde Balamu agambye yabadde n'abantu 10 ababaddeyo bakozi be Balamu yabyogera eyataddeyo ebiki ebyuma n'agamba nti security yabaddeyo yonna nga kitegeeza nti mu kiro ya Balamu yabadde ejjuddemu baani basirikale n'abakozi baani n'abatono abazzeemu ate bajuka babawa tikiti nkugambye adde bagenda mbu ne babawamba ne bagamuddeeyo oba lwakuba wabaddewo bivulu 2 kunaku lumu 2 no si bwe kiri naye ate ekisooka weekend eri mudra yalina negulinga ayina yes buli omu yafuna ekira nti abadde n'enjogera ye omanyi okuba lweyakwatagana mama Nabbanja nvukata yatuuka ekiseera ng'alaba nti ali waggulu ali anulule okwogedde bulungi nalaba nga nateeka okumanyina and by the way yes tuganye naturally ye gravity ayina mpisa and by the kino kankigamba abayimbi ne bw'onooyimbanga ennyoza nga toyina mpisa togina abantu nkubuli amazima ga Katonda mu ggulu temumanyi awemula akola biti okitegeera agasseko okuwemula ennyimba zayimba ziwemula ennyimba za gravity omutujji gosa okuba nga otudde n'abaana bo n'oziraba gosa okuba nga oli ne maama wo nolaba ennyimba za gravity omutujji
noyiwamu tolabanga nyama eriko musiba tolabanga nyama eriko guma simanyi omusawo dozi simanyi dozi n'oleba ennyimba ngezo. That's why olwaleero kino kankikugambe muganda nge Kimbowa nti abayimbi bali abayimba ennyimba bali abedda jo betugamba nti abedda abayimba ennyimba ezirimu ensaka olwaizo be bajjuza zi Serena walabye Baaluuna wale baani abasajja nga ba Bernard Munyigwa abayimba zikambe naawe zo maama zani okitegeera nti bayimba ennyimba bafebe Nassolo. Olwaleero kati bebakwate babatwala mu gundi ezikola ki olwaleero kati kino kankikugambe Gravity tekyali muntu tewali agenda kudda mukwata Gravity mutuja amutwale agenda yimbira aba tekiriyo era yekazisa nakola bina byakola byonna takyasobola. Agambye nti ebivuluka soka byesonyiwemu mbalekere abaana abato bagirenga batege lwakiraba kati nga tabadde ajjanga abazaalawa nga wabamanyira mbalama akyogedde kyayogedde kituufu nti yali amanyira Mick Wine mirundi mingi nnyo zazze ng'ayogera ku interviews nnyingi ez'enjawulo ng'agamba nti Mick Wine talina kyasobola kukola ki n'agamba nti kati oyinza okuva ku Gravity omutujo ogende wa Mick Wine najja ng'amukola ki ono ye teyamuzaala yeeko yazze ng'agamba nti Mukama Mungu yakola ki Mungu yasalawo era yajja okubeera ku lwange sirina kyakola ki natukanoga nti mugenda mumuwagire walabyeko ku Mick Wine ng'avumba Gravity omutujju oba amuzaala we Balamu Mwidde amugambye nti yamukubira essimu n'amugamba lekera awo ebintu byokola ki byokola. So abayimbi kino bakitegeere nti n'empisa kintu kikulu. Ffe tulaba abayimbi olwaleero abaagwa ne baggwa flat lwa mpisa zaabwe mbi bangi nnyo bangi betulabyeko ng'olwaleero baagwa ne baggwa paka ku ttaka nga bamanyiira abantu b'omanyiira abo be bakuŋwanise nti omuyimbi yeerabira nti olwaleero omuntu gw'omanyiira oyo yajja mu kivulu kyo n'akwata ebinusu n'akwata sente z'akutte najja n'akuwagira n'ogula ennyumba gy'oguze n'abo ne gavumenti olwaleero okubanga olwaleero because olwaleero gavumenti enoonya numbers enoonya abo abantu balina ki numbers naye bakunoonya bate bamala kunoonya nti olwokuba waliwo abakola ki oyina abantu kakati ate abantu b'ovuma kati ogenda kuyimuka ate nga abantu bennyini abakuwani kate b'ovuma Bible kyeva egamba nti amalala gakulembera ekigo era abayimbi olwaleero mutandika okukiraba mwalabe kyagudde ku ate tukyabalaba ngenda ku example n'endala mwe mulaba nti Jose Chameleone yajjuza bino byabadde ku Serena Jose Chameleone gomanyi Jose Chameleone teyeetagana kuba Serena Jose Chameleone Serena gye yakubye nga ali ne Baaluuna n'abalala Chameleone ali ku level za Baaluuna nkubuuza ku Jose gomanyi obulungi lwaki olwalina Jose olwaleero yakubye ne ate nga naali ku bunkeeke gomanyi onkeeke bwabaddeko omanyi kakweke gwe baakoze ate nga nabyo yabaddemu n'ogaba tiketi asobola okujuza yes naye nga Jose ekigomanyi nti naye yaseerera nti kino olwaleero balina engeri gye bakiteekamu nebaza tetuli bana byabufuzi olwaleero music alimu obufuzi tukize tugaane politics mwali mu music ne bw'onoogezaako okumwewala so ekivulu kino kirabamu element y'ebyobufuzi ekyokujja hazi nti olwaleero abantu bageza okwagira Mick Wine not because nti yabadde alina ennyimba zayina kituufu nga talina ennyimba ziri awo nyingi yes naye abantu bagenzera kuba nti olugwe bitadde amanyiiraani Mick Wine ate abantu bewa Mick be bana abanyigirizibwa ne bakaka tugetuwagira omuntu waffe mune tatumanyidde ali ku side yaffe mune ali ku side yaffe Mick Wine walabye njagala banti bajja kwegamba nti maybe muganda wa Bobi Wine walabye ko Bobi Wine nga supporting Mick Wine and by the way ne gundi gye yakoze post gye yakoze Bobi Wine yagikoze ku last moment nga kivo kikoze eki so ate Bobi Wine yandibadde oluli nga yamuhypinga ddaluli yamuwa platform ekavulemu walabye ku ediya we nga bagira bamusa Mick Wine yabaddewo nga ye n'agenda ku ground n'agenda n'anoonya abantu n'agenda nga ayita era talina teyavumbye ku Bobi Wine ku Gravity omutujju teyagambe nti nze ndi muganda wa Bobi Wine ti oba nze ndikola no yagambe nze ndi Katonda yakola ki yasalawo oba Gravity ekivulu kino teyaki marketinga bulungi kubanga bolaba Mick nja kuwako example entonotono ez'ebivulu ebyakasembayo mbadde ndaba ekyenkudi ono Mr. Nkudi Pazi yatembeeya naye nyi yagamba ano entembeeya ez'enkudi anti yagitembeeya abeera buli wamu olaba Mick naye Mick abadde abeera Kasuku abeera ku Zubeda abeera ku Saluka abeera ku anti ndabayo oyo omusajja Lil Puzzle kituufu yakola ate naye byonna byabadde ayogera ng'alaga nti
era ng'amanyi n'okwogera lunyina gandi baboosi bange be baki be bantu abayita bakama bange awo bakama bange era nga bakadaama bavumaavuma ne bagamba bakadaama gagamba abo bantu bakama bange abo temuboogera kere bwe yabadde egundi ne sibe yabadde ne Bahrain sibe nawa naye era ng'agamba nti bakadaama bange kuba yakimanyi baabo ayagala bajjamu omutwalo olwaleero kugamba amazima bano abantu omuyimbi yali badde ng'alinga Lipazo kyakola Lipazo yakitegeera anti Lipazo nenyini waki yakikoze yafunako yabiroozaako bwe yali akakuba tugenda ogula emmotoka Lipazo yamanyira abantu nzimanyiri Lipazo mukwano gwange omunamalo takusaba interview n'omugamba yamanyira abantu n'avuma abantu n'abayisa bulala nnyo ng'akuba egenda okola ki kati mu kaseerako yabonaabona gomanye emyaka 7 wafunye n'oluyimba yabonaabona gwe Lipazo ng'anoonya n'ekyokulya nezigaana ebigezo era kati sawa zino omuntu yategedde nti olina kuyisa bulungi abantu Lipazo bakama bange era bakama bange era ayogera kimu bibiri bakama bange Lipazo takyamanyira abantu abayimbi balina eggume munamawulire ayinza n'omukubira amusabe ka interview n'agaana musajja wange yabikola alien skin yabikola otuuka ku kivulu kyo nga kuba nze sirina gravity webadde mulaba nti oba trendingisa kivulu nalaba bibulubudi byokka bye yatimba n'abigira najja wali enakawa ate nva ne kwekyo takomyeko ekyamanyidde abantu muganda wange mu nsi twetaaga abantu kino nakigamba abantu Katonda takyakozesa bamalayika akozesa bantu era gwalina malayika agenda kuva eri mu ggulu malayika simanyi Gabulyeri ajjewa ntogenda mulaba Katonda agenda kozesa kimbowa akozese gundi so kati gwe manyire abantu Katonda naye akwesambe anti amanyi g'abantu gemanyi gani ga Katonda amanyi g'abantu gemanyi ga Katonda olwaleero kino kyogera neŋŋamba ku Bobi Wine bazze bamumanye bamutaddeko buli kimu kyonna nemuteekako ebisiyaga bamukola batya waliwo bye bamukose wabirabye bamutaddeko ati gambe ba tiktokers bangi kati bali egundi eri bali mu bawa ssente bavume Kyagulanyi bagundi ba youtubers bangi babawa ssente nze kugambe nange bampeereza bampita message njiina sijikuwadde nga batuyita nze naawe tugende tata tugende tuve mu bantu kiwa tugende principal yagamba atya principal yagamba sasa tuzirye naye tusigaze ekigambo kyaffe naye sigenda zirya kandi ebitaano byange nga byebyo toli ebyampuuga ate ebyampuuga sigenda birya mpuuga kati ali luddawa ibwe yali ali luddawa omanyi kagambe ebigambo waliwo ekintu kyokola kati sabo zino mpuuga yijjusa ebitaano byakola ki yalya ankugambe yafiiridde mu firimu ze zonna buli gyaleeta firimu afiiramu buli firimu gyaleeta yaleeta eyokuba yewaabira n'akola omusango yakomekeredde mu musango ng'akoze eki ng'ali mu firimu ye so Gravity ono Wabuyu ye yasaidinga ne NRM yes era ebivulu bye bibaamu bakungu ba NRM tebasobodde kuyambako oba abantu banyiivu tebaagala bintu byefaananyiriza ate labayo si kibi kati Bebe Cool omulaba si wa NRM ate akyakola ebivulu anti genda kuweekeza no nyiri mukuleeta simanyi kyekiwatula kyakikola kyokuboxing akikola naye era ebivayo bw'obiwulira weewuunya anti kati bano kati kino kankikugambe omuntu yenna ng'osaidingana ne gundi eyo ne ruling government yes ekyo kkiriza ogaane abantu bebafuna oba ne product gyotunda mu bantu kati gwe batali kukubula ekya Ronald Manje kyawooza nti jajjuza ekya Serena ng'omanye abantu abayingira nga basinga era sente ze yafuna yasinga zifuna mu bali abamu ng'omanye abantu abayingira zi tables nga batugamba nti omutabani w'omukulu yazisasudda abamu ne batuula butuuzi kati wakiri yakola extra concert aluna bwe yakola extra misaki kino kakikugamba olwaleero munnange newonaakula mutya abantu be bantu ate be babawagidde ate naddala mu abayimbi mwandirese abala ne babikola naye mu abayimbi mukolera abantu ate ate bemukolera ate bemujooga kino ekintu ekyobutazza eri bantu abantu batuuse okunyigira abayimbi n'abakolamu ekivulu n'akola yes tebaza ate ekyo bandikigumbidde ate ne babavuma ne babamanyiira nti yagamba yenyini n'agamba temwagala kujja mu bikole ki abadde arrogant nnyo bajjukira abantu
kumbe abantu bajjukira ate no gundi internet erikodinga kyoyogera tebakikola ki era kino kakigambe omuntu eyalese yakoze akalanga akanene nnyo Mickey Wine okufuna abantu ye Gravity etedda abantu okugenda wa Mickey Wine nga Palanso we yakolera Alien Skin webalo kyogedde bulungi nnyo nti Alien Skin yafuna abantu bayali tasubira mu bulamu ate bataliddamu kufuna bataliddamu ne wali bakola atya ne bali eyambula Alien Skin amatubi yafuna taliddamu bafuna tali bafuna tali kisuubira tali kiddamu yagwa naye yagwadda manye kati wetubyogerako bagundi babamwagende batandika okutwasamira mutwasamire naye yagwa waliwo kibaita okwekonsolinga yagwa Alien Skin kati saa zino ebivulu byakola Alien Skin yabeeranga n'ebivulu okimanyi nti Alien Skin yabeeranga mu wiiki nga bana ebivulu 4 ku 5 nga te buli wiiki akola milioni 10 okimanyi nti buli wiiki yakolanga milioni 10 so Gravity agambye agenda yakomekereza kiki Alien Skin okityo kyogera ngoja tukibuuke yakomekereza awa yakomekereza ali mu State House kati ngafuze kada yafuse kada te waliwo gundi endala Gravity agambye agenda kutola oluyimba leero mbubaluta njewulira ajja kutta njewulira njesunga njebikola bitya byonna ajja bikola byonna olaba kati oluyimba lwada launching nga simanyi ani embaga ya Isima Namina oyinawo yadde line emu gy'omanyi kati nze ndolumbuuza simanyi ne bwe lutambula oba ya papa by the way byonna weebiri kulimu okupapa mu bantu ate olukolera ekivulu tewali nyimba zaako kati gambye amazima gwe bita kyalina oluyimba lwasobola okuleeta yamala gyatuwemula simanyi ddoozi musawo simanyi empisa simanyi ekola etya era nalwo muntu ng'otegeera tolusobola dukola ki luwuliriza okimanyi afulumiza ennyimba kumukumu awo ennyimba zafulumiza kumukumu bwaleese kati okimanyi nti alina lwe yakoze ne Winnie mukazi w'amaanyi lwatambudde okimanyi nti oyinza n'okukwata olumanyi naddumanya bakolayo oluyimba weebale yakola oluyimba ne Winnie Nwagi lukyalina lupya simanyi baluyita funga baluyita simanyi funga simanyi baluyita funga oba fungula simanyi bafunga omanyi ne Winnie Nwagi naye kati kino kankikugamba olwali muganda wange Gravity omutugi otulabyeko weebale nnyo Mukama akuwa ekimuli eky'emirembe ekisaawe eky'okuyimba bwatyo bakisiibudde bwatyo yatusiibudde weebale nnyo weebale kubeerawo weebale kujja ate tukuwonya obadde otuwemula nnyo obadde ofuuse nyusa otasooka onoona abaana baffe bw'oyimba ebiyimba ebitaliimu simanyi ennyama erimu eggumba simanyi etaliimu ggumba simanyi ebiki ebyadde otuyimbira otuwemulawemula ng'otuwemulawemula simanyi sayizi empisa simanyi biki weebale nnyo otulabyeko Mukama akuwa ekimuli eky'emirembe agende kati mu business ki yasoma ki talina bye yasoma agenda ddemu akuba obutayimba kuba yakubanga butayimba wali egundi wano kawaala wali wansi wali wabaddenga mukiwuunya nziti mukiwuunya genda okuba butayimbwa ekitungi olina amaanyi otulabyeko awo teri agenda kuddamu kuteekamu kati olwaye n'oba promota osobola okukwata gundi Gravity omugambe nti jangu onyimbire okyasobola mpulidde mbu agenda Kayunga era agende Kayunga ate n'abaye Kayunga era olaba era nabo tebagenda mulaba ate abantu b'ebyalo bwe bakyasinzo baagala ennyimba ez'amakulu abantu b'ebyalo baagala ennyimba ez'amakulu kyobudala kadonkamu yakolanga nnyo mu byalo yes ne bandi yes ne bandi music yakolanga ne bandi music nze tulina abantu kati waleero essaawa zino kati goyinza okukwata Gravity omutugi nomuteeka ku Bernard Munyigwa kati Bernard Munyigwa ali Masaka wali naye tebamwesunga lwa nnyimba ze yayimba zirimu amaki kati gosobola okukwata gundi Gravity omuteeke mu gundi bageze kuyimbira abantu ab'e Masaka era poza ayimbira abanyoli abeewaabwe agenda ayimbira abeewaabwe abanyoli gy'abaagenda naye ngwe otulabyeko era Gravity essaawa zino promota kati Gravity kadi ku miliyoni emu ekinene nnyo ate ng'akusedde so kakati kiba kitegeeza nti bwatyo bwaweddewo aweddewo agenze nkugabe ne musajja we abadde amuyirawo omubiri Balamu kuba yabadde amusomberanga abantu naye Balamu tajereze mujerege si kujerega kyekituufu era essaawa zino kuba Balamu amwanja miliyoni 10 agenda zimusaba atamusabaniza ebyuma bino byagambye ebifu ate kagamba ebigambo bino ne bano bennyini amanyi ne gavumenti eno ogiraba eyagala tobalina namba zinga bwena kyogedde era essaawa zino teri muntu agenda kuddamu kunoonya Gravity omutujju taliyo n'abo aba gavumenti be tewali
kino kangawo ekigambo kino abantu baagala ayiseewo gwe buli oba teri mutayagala mutatayitawo kati bamulabye yakoze eki yaseredde ate teyaseredde yaseredde n'agwa ekiga ekizibu ennyo n'enkona n'enyo alina interview gyakoze ng'agamba nze sina mutima mubi sina mutima muli kati ebyo byonna yabyogera ng'akaaba era katonda kyatulabe tannakaa naye nga tagenda kukaaba katonda kyatuyambye era bwe yabadde ng'agamba alina press conference ku jahazi lwaki yagenze ku jahazi Mikoende gyakoze eki ngera wolabira ddala omuntu nga yakola ki era bamuseke natumula bwe bati yagatta kiki balaba zonto kazi waliwo abayogedde basaa kimuyita ti enkima yagudde eddalu nokwazi saaga kimuyita nze kuba sinkima muntu ngamba bali abakyogedde ekyo ekintu ekyo ekyogamba mbu era mubadde bagamba waliwo ayagambye nagamba enkima tubagize mu zzu etandise okutabuka ejja kulya abantu n'okubaluma ekyo kyekweyogerako nti talina mutima mu ekivulu kyamaze musala bwekiri nebiri we byamwokya luli bwe mulaba mbyogera mu mba mbyogera wano kusaaga naye sina mutima mikumu kati teri mutalina mutima mubi nga gulaviti omutujju kati no kagama amazima nze twamutwalako okugundika ebridge we ebusunju abantu nga bajjudde ngayagala kopa bya kamiliyoni akola atya era abantu nga bajjudde ngayagala bamwongere sente bamwongere endala emiliyoni naye nga sente bazimuwa yagala okuyimba n'abuuka ekikombe bali bagenda mutta wali ku bridge we ebusunju yabuuka kuba ayina amaanyi yabuuka ekikombe nalagwa eri bakopa bya kamiliyoni byeyakolanga walaba abantu nga bajjudde ekivu kijjudde anti ne kamiliyoni yabikola bategese gwe bati bafune sente okitegeera anti kyegamye omutima omubi ate kamba babule gamba kyosiga kyokungula oyo omusajja alina omutima omubi oyo zimanyi nze aguyina baba bakutegese ofuneko nabo bafuneko nkugambye nga bakola bya kamiliyoni byeyakolanga naye erabira nti kamiliyoni omanyi waliwo omuntu osobola okola empisa embi nebirala byonna naye ng'olina content omutuufu nti kamiliyoni alina empisa embi yemuyimba kyasinza okuba n'empisa embi era eya inspiring abala okuba n'empisa embi abayimbi naye kamiliyoni alina kyateeka ku meeza nti oba wakamukyawa essaawa zino n'aleeta oluyimba nogamba nne sina kyakukola kandukoleki naye gwalina empisa embi gwatamanyi kuyimba gwayimba ebiyimba ebyokuwemula kati nti ka rediyo kalina empisa embi omugezi rediyo omugezi tebamwogerako binenga kyekituufu naye nga oba okyakakyawa okanyiigidde ne kaleeta oluyimba noga mukama katonda biri byakunyiza nobikolaki nobyesonyiwa naye kakati gwoyimba bubi toyina mpisa tokola ki oliawo lipazo kyevala yagambye kaze kankolera abantu sirina kyakkola bamuvuma ku lwenkudi simanyi agamba ne kati nkole ki nageza kwongera ate mubiwulira kale bannange era abantu bajja okulaba lipazo si lwankudi muntu waabwe era bwatuba bati nayogera walabye kagunika yadde ne lumbuye namuga eddwaliro ery'ekirudu wali lyako miliyoni meka 3 neti yagizawa bamuvuma akola naye kakati munange atayagala kuvubya abantu kakati mune kojja kwegamba yategeera n'abayimbi abawe ebitiibwa abayimbi ankobeera miliyoni ankani era kati saa zino lirupazi nga bwe yaga nti nagaza agamba nti nkoze show y'ebibozibozi bya lirupazi era abantu bajja kugenda bamuwagire kubanga okitegeera yategeera omanyi yeezuula n'ategeera nti kati mu butuufu abantu mbeetaaga mu buli ki naye nga luli lirupazi we yakubira genda ogule mmotoka osobola omuŋŋamba gwe mumanyi ate yali yakajja nekusiini naye ng'agambibwako nga tafugika abasajja nga bagundi ba kirevajje nga yakakuba manzi wa nani limunamwembo gyomuggyeko gundi interview kati alina kawuka kuba buloka era alinako ojagulawo omusajja wamme oyo bulavite simanyi kimenke ng'alina wali ali mu buki atunda nyama bo bajja kugigaleza ejja kubibagamba ebituufu yeripa ku Bobi Wine yeripa na buli kimu kyonna Bobi Wine bamweripako andi Bobi Wine ali bwati bw'otamugyako omukisa omugyako ekikolimu omanyika kino kyebagambe abantu balowooza nti bamanyira Bobi Wine tebamanyira Bobi Wine. Bobi Wine alipresentinga abantu bawansi
kati omanyire Bobi Wine tomanyidde Bobi Wine antu kati kugamba bwe busiru bw'abantu oli ajja n'ataakinga Bobi Wine ngaloza ataakinga Bobi oli mu kulumba abantu ba wansi. King Saha yagambye nti tebakima kalango nagamba temwakima kalango genda kawuka nakyo kisalawo ku bivulo bya Uganda era omulabe yabadde kali Germany yenga byayogedde ngali ku simu nti bakoze batya tikyekibaddeyo Awilo yakoze atya Awilo teyakimikalango wena mudamu nti oba oyagala ekivulu oba oyagala okuyimba gende nakawuka kati ogende nakawuka nakyo kisalawo mu music industry ennaku zino kati amakulu gabadde malala temwagategedde sikugenda nakawuka gende kavule temwategedde ne Awilo Ngoma kugamba nti Awilo Ngoma teyakoze yali tagamba Awilo Ngoma yalaga wabuyu yadagamba wabuyu nga nasobola kumujja omumentioninga naga abafunye bameka nti kiri kitya teyali tagamba Awilo Ngoma yabadde agamba kadde kabagezi nti temwajja kufuna kalango nakawuka yali tagamba ye nakawuka yabadde agamba kirala olaba n'omwana omusoga Sidiki yakakima okitegedde yakakima nakawuka nakakima ekyo kikiriza ogaane oba oyagala toyagala kale omwimi wa NRM yakalwanga akakimawa ntoza agende wa muhoozi kuba kati nalaba Sidiki vocals yakakima nakawuka nakakima nekavule gundi yakakimye ewa Nabbanja ne Nabbanja najja ne tebafunye yadde omulema bafunyeyo abatimbi abebyoma n'aba era abantu b'enkoko abalese enkoko abalese ebyokulya bikini ebyokunywa beevu kugambye wuliriza era tine balaba ku Wabuyu bagenda kumusiba bekubuulira amazima ne bamulabako anti abamu beewose bagenze mu banka era banyiivu bagala sente zaabwe babajjako sente okutunda mu kivulu enkoko ebiberenge biki abantu atunda enkoko abatunda obunyama abatunda ebyokunywa ne balaba ku Wabuyu nkugambye bagenda mukwata kino nze nkikubuulira kireka sawundi wa Balamu yali w'amaanyi nnyo n'agoba abantu okitegeera kubanga ekisooka nti abantu abalimu bali bakozi ba Balamu ate bakozi ba Balamu tebagula nkoko tebagula byakulya baba muri just abasecurity obamanyi tebasobola kwegulira nkoko enkoko z'abantu ezavunda zali sabo zina abantu bakaaba Wabuyu okabiza abantu amaziga era nze nkubuulira amazima Nabbanja ajja kuyamba kyaliwo wiiki yemu eyo twalabiddemu ekisajja kyali kinnamawulire nga kikola ku radio awo mu tawuni y'amaanyi nga kyetaddeko ebintu ntumbu bakikubye essasi naye nga kigezaako okujerega Kyagulanyi kitegede kino kigundi kino anti kati mune kitunula ng'omufu nedda anti nedda alina eddagala lya simu lyamira lyali mutunuza lityo bana abalwadde mu nsonyiwe lye lyamutuuka ku bwongo anti olaba eddagala eryo lyamugwisa eddalo ebyaddala temugamba nti nvumirira abasiriimu mu nsonyiwe naye nga mazima yo omusajja yagwa eddalo basajja biwempe basajja kalitonsi kuba omuvule guba mugumu oyo omusajja kubanga omusajja ku myaka oyo omusajja okimanyi nti ye musajja basajja mivule yali omusajja nti yali asobola n'okwesimba kuba pulezidenti bambi ali frustrated nze najjusa n'okwejusa nawuliza nga oyo omusajja nga ali ku sita nga twagala omusajja basajja biwempe ne ku radio ne Kabozi Kabozi nagenda ku Kabozi nagenda ku Baba omusajja gwe totuuza alimu amagezi andi wakuleva okumugoba ku media ng'afuuse bananga alaba ku musajja muvi temukuba ali mulwadde muyambe kubanga ku myaka gy'aliko nti olwaleero nze nange kennyini sisobola kusiriwala kutuuka to that extent aliko okuzannya ekintu bwe kityo bannange ne bwoba toyagala muntu waliwo kintu kyatasobola kukola omusajja ku myaka egyo alina abazzukulu abakwenkana n'okusinga n'agamba mu Kyagulanyi yazannya firimu ekyo tetuganye yandibikoze byonna naye ntalako okujja mbu azanye ntalako okulaga musimanyi bamutaddeko bitomato sauce nga webiyiika simanyi akola atya seriously omusajja oyo yali frustrated awo eggwanga we litutuusiza yali munnamawulire ow'amaanyi
n'agavaamu bambi nga talina kyakoze eki si oyo yalunda embwa n'afunamu ente webale aha yalunda embwa n'afunamu ente yoyo bambi ali frustrated omanyi gino emirimu gyaffe kasi oguvaamu nga togufunyeemu obera frustrated ndowooza walaba oyo gwobadde ogamba waziwanani bweyafuuka kati n'oyo omusajja ali wamawulire ga wamaanyi naye bambi ndowooza oba akadde yakakozesa bubi nabeera frustrated kati ali awo bubeeza kino kankikugambe ekigambo kino kino kankikugambe olwaleero oba abantu banyiigira banyiigire buli lwogezaako buli lwogezaako n'olya ssente oba kale kankyogere bulungi buli lwogezaako okutunda omwoyo gwo byebikola ki ebibaawo ne Bayibuli egamba nti obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga kyendiva mbasesema yakkiriza n'alya bamuwala adi kuluza mujjukira alina kiddabo bamuwale bamuwale ne ku ntaawo nakola atya jjukeno yalaga nti ne bamuwa ne pisto oba ne pisto obuguma tokola ki tobuguma oyo omusajja kagamba ebigambo bino mujja kwomekeza nga afudde basajja biwe yegundi eddako teeka waaga kikyanoonya ye kati ng'omuntu komawo mu byabufuzi nkugambye zonto mulwadde naye abamulinanyi lwaki bamutwala n'ajjanjabwa ate kati nabo banyini bamutya omanyi omulalo atiika ate ova ku mulalo ng'alina emmundu ate banamuleka mu bantu ate ajja kukola obulabu obusinga awo bwe buzibu obuli awo anti kati awo ajja okufiira kiki kyegambye nti ajja kukola ki asajja mivule ye kireka ye kituufu kyogedde mulwadde nze kugambye mulwadde nkugambye omusajja singa sikisinga ali butabika lwakuba munnange tuli mu nsi nga n'abalo munnange tubeera nabo nga bamuwa ne security n'abeeraawo nti tuli mu nsi nga n'omulalo bamuwa security n'abeeraawo ng'alina obukuumi obusinga n'obwabantu abalina yes so mugwe wa ddalu bane temumukuba mumuleke bwato bwali tulina omulalu mu bantu ngaonobeera nga muli mu bantu nga tulinamu omulalu naye nga temulina kyakola ate omulalu yenyini alina emmundu olabako omulalu nga alina ejjambiya ku kyalo mulimu abalalo nga te muzibu nnyo era nga bamulengera buli omu akola ki oba atisito lya asirika yoyo era kati kiringawo naba kati kangeze ti oyo omusajja nti ye taata wange ngaonyumiza nti nina taata wange taata wange bamuyita nti basajja mivule omumbeerawo nga siina taata nembeera mulekwa kati abaana bekyogamba gye bawangalira bafuuka kivumo koze balina taata so mumbeera eyo so embeera bwetyo bweri naye njagala tuwunzike ku nsonga z'ebivulu bino bisalibwawo kati bya bufuzi ekyo kyokkiriza ogaane nalabye Kamiri badde bamugamba okusaasira agamba nagamba bizinensi ye ate nze si ebyobufuzi simanyi natudde omusajja oyo neŋŋamba ne Kamiliyoni neŋŋamba omusajja anata okudda ku gundi basajja mivule teyesimbako wano ku bammeeya yali mu biki ebibiina byonna yasooka mu DP n'agenda zibaye muki n'ajja muki amutundenezi gwamu amanyi ate nga omusajja yagula amwagala nnyo naye yafuuka loosi Kamiliyoni nawe byakola yabikola oba wumule si yandikoze ate singa Kamiliyoni singa abadde asobola yandiwumudde n'abeera because agenda ate kwonoona legacy gy'abadde akola ki nze bwe namusanga mu gundi ng'ayimbira emitwalo 10 mu Kabaala Enansi Kawempe emugirako lo Kamiliyoni agenda wano n'agenda mu live band zino ziri gundi naye Kamiliyoni kigwe wali omanyi gasoogenda mu zigundi ezo nebagamba nti omuzimu gwenda ogulunga gwamukwata bukase mbwe asobola oba nga alina emmoloka atambula n'asanga bataddeko oluyimba lwe n'akyama kugambe naye nga Kamiliyoni gwomanyi yali abisolo bikola ebyo sina muzimu gwa ndongo nkugambye Kamiliyoni njaga omutunde n'essawa nze gambe nze ndi muwagizi teri muyimbi anyimbiranga Kamiliyoni naye nkugambye Kamiliyoni tunula n'endabika ye gy'alabikamu
akaddiye alabika bubi vani kukyokaddiwa asajja tulina abasajja mamatovu abafrigo band basajja abazendera balabika netuna omusajja otula kamyo n'okaba amaziga kamiliyoni alabikira ddala bubi kamiliyoni kugambye osooka okumusanga ogenda okanga ali mukabala kali mugundiwa kamiliyoni omusajja yakubye ogupale wagulayo ogupale olwaleo nga ne Eddie Kenzo tasobola kukwata kuba n'agenda mukabala kali mugundi awo n'abeerawo ogupale wagulabye empale yatumazizeeko ekyewungulwa anti design abayimbi bayita design wano buli kaseera empale yambadde sinampa yambadde sikaati n'atandika okukyeza amazina ebyama mama we ku stage ne mama we ng'ebintu ebireebeeta twabirabye bannange nagaye mukama tutuusi kiki kino ebintu nebireebeeta ne tutya n'okutya ani etegese Awilo Olongoma era waga kirimu balamu kali balamu weekend yonna yamusanze lumu mbu kirimu balamu kweli mbu era ndoza ono kwe kunyiiga wabuyu obusungu nti amanyi ono yagatadde eno oba okategedde amanyi Awilo Olongoma yabadde ku Sheraton ate akwasaganya gundi ya Sheraton omutegedde era si yabalamu ate wabuyu ngaali ku lugogo ngali lugogo bwe busungu si kwekwasa byuma olumosi luguudo lulinga nanga omusajja ono amanyi ate nagateeka eyinzere nze wano kindye nene balamu mugamba waleese abagoma kumpi 10 kiramba ku stage badoze ku summit ne balinya ebyuma ne balinya waya ate sinze mulanze okuleeta abantu nze ndi wakuwa sound okategedde akanyiiza wabuyu amanyi agadde wa Awilo ng'onategedde ono talina kiddako talina waaka kale ekyo yate ono yagenda okiraba agenda okulaba nga omusajja tusogaba tiketi muyimbi yazigaba promoter muyimbi wabuyu kavite tujja kafuna tukawera nga yenyini agaba tiketi nga azigaba era ono yamugana nga amanyi embeera eganye gaba tiketi sigabe kyateekako kabasi kabaleete baba wa tiketi ne bagana okujja kati wabuyu naye wulira ne bagaba tiketi bagamba bagaba tiketi nga 8 tebajja kati wabuyu naye atandise ebintu by'ekibiina kye ebyokusomba bulungi nnyo era bwe busungu kujja ku stage abali ku stage agenda okanga abantu tebaliimu abantu balaba abakozi ba balamu alikuwa mbozali lundawa balamu gali wa Awilo nabadde ndaba gundi Starboy omuyimbi w'eggwanga Big Eye ng'agamba nti yadagamba nti kirungi kumanyira abantu ffe ababamanyira twabalozaako nti abantu ababadde ewa Mickey Wine be bantu abajja nga bajjidde eddala n'omutima gwabwe be bantu be batasomba be bantu akuwa omutwalo gwo ng'agukuwadde genuwinire ng'agukuwadde mullo be bantu abanyigirizibwa naye nagamba kaseera abayimbi badde balira bagezi ne balaba sayidi entuufu ey'okubeerako anti kakati Big Eye ate ye muntu omutuufu okubera ku nsonga ezo kuba yabyoloza yarwanako n'ajjanjabwa n'awona era ye muntu abamanyi bwe bajjanjabwa obulwadde obwo ye muntu omutuufu okubera ku nsonga ezo Big Eye ino kati n'okulabika alabika bulungi naye Big Eye yatuukako ekiseera nga ninga ekisekererwa Big Eye yali agenda kufa depression abantu bamukuba bucupa donizera mu kyayi ali awo nkugambye Big Eye yatuukako ekiseera nga nekyokulya asaba busabi kati ennyonyi azirinnya luli alina principal mu America okitegedde atambula ate kati alina ekivulu kyagenda era bajja muwagira lwansonga ate oyo ye yategeera era kati yategeera ki bayita amaanyi gaki g'abantu agategeera aligaliri pazo amanyi bakama be kyeki agamanyi be basajja basobola okugamba ebintu ebituufu era ye kyeyakugamba ekituufu nti abantu ojja mu bivulu by'abaana abantu abayibi ba NRM amanyiza amazima gali nzisa abantu abasinga basombe teri muntu ajja ku lo bakita batya ku mutima taliyo abamu basomba abamu bagula zitiketi abamu babagulira zimeeza abamu babagamba era kyova olaba balina n'omuntu wabwe gwe batembeeta babagamba jje era ne baba balina gyagenze abantu basombe emiceere
ati kati kubulya ewa gravity muchego yade gubulayo era tekawa abiri abayimbi ba abayimbi abasaidinga ne NRM tugenda taka ekisera ga kivudu nga tufumba emichere n'ennyama kwaye enkola yawe pirao that's why babeta bani baita ba pirao ati ba pirao muchere ku muchere nyama ku nyama obala kwate yafumbye era singa jabuza maka kodi yako sanga ngati andajja engeje nagaba ati enyama elimwe mijja kulaba ku nyama etali mu mujjajira ba no muchere pirao ajja kubaawo yale yakufuna abantu era kati gravity omuntu jokudda mukola shine okuteekawo pirao ye abantu alina bayisa ku mmere ebyadda ate kati yadde ogenda bayitira bwerere teekawo pirao kati yabayitire ku bwere baaganye tiketi yaziwadde bagaana kateeka maka kodyo teekawo pirao sibula abantu kasibula abantu bannange basebode banye mwebale nnyo okubanga mumpuliriza n'okubanga mundaba tweyanze ege mwebale okutugoberera mwebale okutuwagira mbagaliza emirembe mwebale kutwagala n'abatatwagala era mwebale kuba nga mutulaba kubanga munemufuna n'obudde ne mutulaba abatatwagala tweyanza nnyo tweyanzege mukama mampero mukisa mwebale nnyo maledera kutubanga mutufollowinga mutugoberera kale mwongere okusubscribinga abatanaba ebibuuzo n'oba ogirabye baako mulala gw'ogiweereza teekako ka like